mutandise okufuna Smart Waya asobola okubeera mu pretense okumala n'emyaka 10. Smart Waya akuwasa. Oyagala nkuwa example? Mpa examples. Ba bino bituyamba okuyiga. Kati nga bw'olaba Gavana Esiwe yawasa omukadde yali amwagala. Yali tamwagala, yali anoonya kufuna mpapula kugenda Bulaaya kulabikanga naye yeeyiya. Kati Smart Waya bw'atyo bw'abeera. Smart Waya akola ki? Asobola okuwasa n'emugenda ne mu family ne mutuula nga buli kimu ali mu pretense nga takwagalangako. Nenga akizudde oli mugagga olina woogenda okumutuusa wali baatuuse waawo adde anoonya omuntu we gw'ayagala nga ye true love. Ne asobola okubeera ne mu bufumbo era bagumira Smart Waya abamu bagumira n'empi. Ne bamukuba empi ne bamuyisaayisaamu ne bamuvuma n'abeera waawo n'abigumira nenga yamanyi kyayagala. Bwira bw'amala okufuna oba capital oba kyaba afunye n'ayooka akola ki? Ayitamu. Kati tutandise okutegeera. Kati nange nzalemeddwa okuwasa nange nfuneyo omuntu gwengiraagira nange mbeereraawo muobo obulamu. Anti gwe togenda kubeera happy. Togenda kubeera happy. Gumiikiriza, you'll find love. Neagijja wanga buli mukazi na gwenfuna nekyangirako bunneekyangizi. Mulimu abagira mu filters, mulimu abajjanga baagala ssente. Kati waliwo ebiseera ebyo yaŋŋamba waliwo omukazi yaŋŋamba mu milioni 15 okitegeera. Anti kati abo bonna boogwako ogwa ku misege. Naye ojja kubwalira awo olifuna omuntu akwagala nga ggwe bw'oli. Nga takwagalako ng'olwo okuba ofuna ssente za yingini. Nga akwagalidde ddala ebyaddala. Babaayo nabo. Ojja kumufuna. Nga ne ssente azirabako naye nga tasobola na kuzikuggyako. Ng'olusi naye alina, olusi ng'akusinza nako. Naye ng'akwagadde. Kwegamba mbeere mugumiikiriza. Beera mugumiikiriza nga nze gumira ku nze. Si lwaki opapa. Gwosinga okungumya sijja kulimba, gwosinga okungumya ne guno omwaka kati nkuta ogwokusatu. Kati nakulaba nenga wali naye kaŋŋumire ku muganda wange naye naye bwatu bwatu. Beera mugumu kiki ekikupapya. Ogenda kasabuni nakukanta wanya ngakakooye. Kawonya bingi ke katukuumye okusigala nga tukyali balamu. Wabula kawonya stress kakujjako tebatwala ssente zo buli budde. Okitegeera kati yaŋŋamba bayagala milioni 15 oyo nabeera Uganda yaŋŋamba muwoleze milioni 15 simanyi alina agenda kugula sinna wayagala okugula mutugule ennyumba akayumba musimanyi kali awo ng'oli bamubanja mu banka nangamba muweereze ssente then bwe natuka okudda e Uganda neme kuddamu kusula mu hoteri. Akasabuni tokavaako kalosi kasigale konze dokita yaŋŋamba at least kozesa akasabuni. Oyo omukazi oyo asembyeyo yaŋŋamba mbw ate mukamalamu amaanyi waliwo otuke okuzaala nga tukyasobola kuzaala kituufu. Alimba nga kagamalamu katya. Kakasabuni keefaananiriza kati kagamalamu katya. Biba bigambo byabali kwegumya bwegumya muntu akwesibyeko n'alooka kuzaamu nti kamalamu amaanyi nga kagamalamu katya. N'abasawo bennyini bw'oba oyagala okudonatinga spams bakugamba genda mu kinaabiro weekuba akasabbuuni. Ekyo tokimanyi? Wamma kituufu abaana abazungu tubalaba babeera ku kasabbuuni buli budde. Muvi zonna tuziraba ebya muvi biveeko wogenda okudonatinga spams baziteke mu mukazi dokita akugamba genda eri owekuba akasabuni mu kinaabiro akakebe kaako goza tebazinona mu bunoonyi goza basozi zinona wamma ate sooka okyogereko ekyo ate bazijjawo era kasukaba kasabuni era bakugamba yingira wali eri mu kinaabiro gezaako okulowooza relax era dokita akwegaya n'akugamba relaxinga weefuule nga fe abataliiwo kakebe kaako take your time just then omala ozituleetere nga balyoka bazireeta nga balyoka baziteeka mu mukazi oba in case bano abantu abaagala abadonatinga spams
nkitegedde muganda nkangomere kasabbo kani nsigenda kuddamu kudate bakazi bako online nsigenda kuddamu bano bakazi bako WhatsApp aboko online nabo kwana ate mulizo okugiramu abalungi ne Richie nakadatinga abakazi basatu ono filter asembye bena nayo abuli ebizibu ebyantuukako ono yansabye milioni 15 musimanyi bagenda gula nyumba simanyi biki nagenza okulanga naye mubbi ali kati abakazi ba online bano bewaka dating abakakuba sente ngameka omanyi bw'obalabalamu bwembalabalamu si sente si nyingi tukulana kwera na mutwalo tulina zina bana kwera $15 manyi ndi mukopi nnyo sijja kulima nange nemanyi ndi mukopi nzokuwa sente yange muganda wange ng'oli mukazi olina okuba ng'olina okukakasiza ddala nti owera okiwulire n'omukazi wa filters yali ampangudde kubanga yali ampanguzizza kyali ekintu kimu yalina confidence filters ze mwe yajjiranga oba okitegeera mubeeramu omukazi nga mubi naye ng'ali confidence ku kintu kyalina osege najja nakugamba nti tuli bwetuti tusula bwetuti tusula munyonyo tukola abantu mwawulira nga ngamba mbwambe simanyi abeera luddawa osege ngengo genda okusanga binana teriiyo kati kuno okwanjula kwe mwali mutegesaani yali agenda okufinansinga ebyo nze nali ngenda okubikola nga njagala kulaga famire eri nti ngisinza amaanyi okitegeera kubanga family bankakasa nti nabo bawera nembagamba musaaga ne Carlos ku Japan nenteeka era kyanyo ate omukazi yanyamba nnyo yanyamba kiriwo kiti yanyamba okukola ebyo ebiseera nali nkola nnyo ebiseera yajjira nenfuna neguuni nenfuna n'omulimu muguni mu NBA okitegeera yanyamba nnyo okunyongerako era kyemwebazaako kiri ekintu kimu kubanga nali mmanyi nti nina omukolo ate saagala kunsondera nze saagala muntu kunsonda ekintu ekitibwa okusondera sikyagalira ddala mu bulamu bwange omukazi yampa amaanyi nenkola emisana n'ekiro nga siwummula nkola nga ndogoyi nengamba omukazi onina omulaga ewaabwe nti ndi musajja okitegeera naye muganda wange ntuuka ku mukazi baganda bange yajja ayambadde short buno bwale bwe bambala naye omukazi bwe yantuka kusiyinza omusajja omuwanga ate nawe najja neesaze gino emisipi gya Gucci yambadde ekikomo ky'essaawa n'agamba bannange ono omusajja si gwe nalingira ti si y'ono okitegeere omukazi yanoonya filters ku kisaawe nga takyaziraba omukazi ne yeebwalabwala naye nze ne mugamba yeggwe maama yenze Carlos Japan bwe nayongerako nti Japan n'akikkiriza nti baali alowooza nti tuyinza okuba tufaanaganya amannya naye bwe nayongerako Japan n'akikkiriza nti omusajja azze naye sammalamu maanyi sigala ngenda naye netugenda nendya naye emmere naye watukisa muganda naye gondi kintu kigaanye sijja kusika kintu kisajja ku mutima okiwula nenkita Richie neŋŋuma neŋŋamba tutomera kankireke nembivaako ddala naye ngaekintu kyannuma okubeera n'omukazi ebbanga ero lyonna ng'ajjira mu filters buli budde akuwa baganda be akugamba bino neyaleetako ne maama we abakazi b'oku Facebook banange nkomye wano mweraba ngenda kuwandiika akatabo naye kati oyo nno wawona n'okuwona wawona ggwe kuba waliwo n'abakazi kati akwata ebifaananyi by'omu Amerika nga muddugavu ye byateekayo n'amaani ateekako erinnya mbu ye tumusiime naye nga ebifaananyi si yeye omugamba ati kankukubireko ku vidiyo Richie we naafuna obudde ngenda kujjamba nyumiza omukazi ono mujja kutegeera nti online ebintu bya online byonna biri fake byonna bya kibbi temuli muntu wa mazima ku Friday tunonye story ono omukazi n'omukazi kugamba era kyokukola banza abakazi mbatiira ddala nga bw'okiwulira buli lwendaba omukazi manyi nti ali mu filters kati waliwo ne lwempa wamuka ekiro nga bannange laba filters zo zize mu mukazi okitegeera Hello. Wanji? Mukama ki Richie? Listed. Mugambo wote. Hold on, sir. Richie, you're so fun. Anyway. Yes. Njagala kuddamu Carlos. Nakulinda okuva Beka we yajja. Ate okwata simu yange oli musosoze Richie. Munanga nti simu katulaba ne kati sawa zineevuga. Era ajja tulina eddakiika 5. Kalosi ku bakazi abali mu nsi eno nga lwaki amasturbate mu musajja omukulu bw'atyo olina kwatulaga abakazi
Japan owa Anti Karosi abajapani yabavaako kati anoonya Nakiganda naye Nakiganda ambuze atobemu alina akajanja kangi Kalosi ayina ajja kufuna mukazi ng'alina olugezigezi buli bw'obeera ng'oli mukono gamu tolina mukazi gw'ogenda kufuna ekyo wabula ate n'agambye spending akatono agula ya time ne alina sente za spending obwavu obuli ku Kalosi atulimbalimba tatulaganga nako gyakolera Kalusi yatulaga naawe eri mu engine ng'azeetika n'avuga n'ekimotoka yeteeka wansi wa train nti yakola naye nga talina byakola atulimba alabika avuga na kigaali ekimotoka kye yatulaga wano Kalusi kye yali avuga kino kifoko lift kikyolereza Kalusi mwalaali yajja ne tumulaba n'avuga n'ekifoko lift mirundi singa kusigumusa esatu naye nga ekirala kyekajja kgendako e Japan Kalosi akakkane kubanga bannanga neesibako nga bwe yankwana ne beeka obya bannaye bantu alla abasaasire baayi Richie kale mukwano tweyanziza nnyo wiruzi nkulabyeko wano ate kokekanda yo kyekiriwo naye kyekiri omuganda wange andikirya nnyo ndaba ndi wano ndi kaenesi kyekiri oli mukunywa ki sirina nze nywa mazzi tuli ku mulamwa nno mwemulaba kati muli ku mulamwa leero abahenesi mujja kujja Friday omulamu kwendi omulamu kwendi naawe kati mulamwa ki omulamwa ogutegedde gwe tuliko Basimaati Waya wagwani nakenda Dubai webiri obamanyiko ki Basimaati Waya obamanyiko ki anti Basimaati Waya abeera nga like alina omukazi nga walimu kyamusubiramu waliwo kyamubalako kisi ekyo abeera nga kukalimo like abeera nga kacuba kisi ekyo yoyo yennyini ate kati eno Dubai Basimaati Waya bangi gwe awe Dubai kyogamba nabo we bali bangi tebaagala kukola banoonya abakazi bano like abakolamu obusente bwabo nga banoonyamu kasente bangi wayitirivu wano tebaagala kukola ebyokola babivaako kati awe Dubai na waliwo abakazi abalinamu kasente bangi balina abakazi bangi balina sente wano naye nga ate n'abakazi bano like abafunyewo ku sente baagala obwana obuto kati basanga buno bucuti bwayo obwana buno bwetega ne babukozesa bambi naye nga nkyemanyi tekigwa omusajja olina okola mu sente zizo kubanga yakubonaabona enkyagenda gamba agenda oyoza amasiyani genda okole kiri ate abeeno bamanyire babeeramu n'amaro Bannakiganda abeeno bajja eno nga ensi tebagirabyeko nnyo just nga ennyonyi gyasoose kulinya n'ajja wano n'afunayo omusajja nga muzungu alina ssente naye nga abazungu tebakimala akuba kamu n'agwa wansi kataba yeetaagayo oli omwana yakulira ku mulondo okitegeera nkitegeera bulungi kati ekitegeeza bano Bannakiganda ezize tomala gazirya akozesa essowaani n'akozesa n'empale abeeno babi nnyo kansooke mbalekemu naye nga Richie ekizibu ekiriwo Bannakiganda baagala bingi kyekizibu ngenda kubaleka mmwe nsooke nkwate wano ku masimu mwe abagenda osembayo kubamwe ekibozi kyammwe kigenda saagala kuva ku mulamwa ekibozi kyammwe kigenda kuwanvuwa agamba atya wiruzi soka omumpeko ali wano soka okubuzeeko agamba atya akwagala nnyo omwana akwagala nnyo ono mukazi waffe aliwa mukazi waffe how are you doing mambo vipi poa niyakusaidiaje mpozi bakyogera batya niyakusaidiaje
Salama. Unaendeleaje? Salama. Mwengenda kubayita mwabadde nusembayo nga tumaliriza ekibuuzi kansoke mpuliriza ebibuuzo z'abantu. DJ Jacob. Okay, we tuli. Okay. Soko okube kusimu mekete ndabye abadde akuba yimekete abadde agamba ki. Ati sakuba ku simu eyo tulize endowoozayo ni bana tujja kubaddira banedda. Kwa tujja kuva ku mulamwa. What's that get? Mekete abadde naye akuba. Okay. Akana okalabe kanyirira akana ka wiruzi. Wiruzi yabavaako mwe bannakiganda. Yadda ku Mutanzania tayina agenda kuyombayomba n'abakazi omanyi muyomba nnyo. Nakiganda omukwana wano ayogera mpola. Wayitawo wiiki emu n'atandika okuvuma kati abasajja oluusi babikuwa. Muvuma mulangira. Wano bava bakwana mubeera street. Sigamba mwenna. Nakiganda wano oba omukwana abayogera bulungi naye yeegonzagonza. Then after 2 weeks namaze okwekolamu nakiganda naloka kufuukirizike n'ogamba relationship nekutama n'ogamba bannange ono gwe nakwana naloka atandika okufugiriza n'akumalako emirembe kati abamu munange mulina okweddako gwakuba essimu kuba tokuba ate n'ojjako. You have to call the number then. Or that I'm inviting and tell me not calling. You must call. Oli agambe wiruzi agira tulaga ku mukazi we tugira tulaba. Okuba video, kuba audio. Kuba video. Kuba audio then yakukwata. Mu Tanzania mwamwagala nnyo ne luli mwangamba mwagala. Kazi balabika bulungi. Bannakiganda ekyo kye kisinze kati okubalemesa relationship. Kyobala abantu babadduka. Ate nammwe basekiganda era kye kimu. Sekiganda agenda n'awasa omukazi oba ne bayingira mu relationship sekiganda n'alyoka afuuka. Wano waba akwana abeera street. Sekiganda olumala okuzina sekiganda n'alyoka n'atabukira nakiganda kyobala babadduka kati baagala ba Nigeria. Nze nali nyumya awo ne nakiganda nkwano gange nangamba nze basekiganda bannema. Kyobala kati baagala basajja ba Nigeria be balina omukwano. Mwe muddaawo olumala okwana n'otandika okufugiriza omukazi wamusanga ku Facebook ogimugjeeko weeyogeza ebintu omukazi olina ebbuba lingi omukazi okukaka n'akoze ki n'abadde kyono bano tebawulira call on audio tebawulira bano basekadaama ne bw'omunnyonnyola otya amakuba ku gundi tawuliriza awabotiimu okiraba nakiganda yali annyumiza n'aŋŋamba basekiganda bano bwe baba bakwana baba bakola ki nga baakatandika okukwana baba boogera bulungi. Hello. Yes, boss. Tekiriwo ekyo ndikirya mwana zekerindi wali Dubai ndudde nga nfolowinga naye nga sikuba naye obadde okubera ku vidiyo ate sirina budde bwa vidiyo kati audio gye tuliko okujjako ng'ojja wano ku Facebook oweeza request ate netiwaaka yammwe tekola bulungi. Basimaati Waya abakolamu tetulabikira ku vidiyo. Anyway, badde njogera
smart wire wani Dubai. Yes, boss. Smart wire be Dubai okubeera smart wire ng'okwana mu moduka munno tekigasa. Tukira abakazi baawana abazungu. N'oyo myaya yagambye mu smart wire wane Dubai tewali ba smart wire kubanga Dubai wakola kitegeera. So gye bakusanga tulina bya visa byaki so kizibu nnyo okumaintaininga obulamu bwa smart wire wano wabeera mukazi muddugavu. Nati waliwo betuwulira abana babeera ne bano bagundi bakitunzi ababeera ne bakitunzi nga ye takola alinda oli n'agenda n'akola mu katale then ye n'aleetera omuvubuka abo tebaba ba smart wire. Nedda alikyogerako takitegeera smart wire abo si batuufu kubanga smart wire olina okuba nga onyerira olina okuba nga obeera Dubai waliwo ebifo bingi katilisi. Ekintu kye njogerako kitegedde oba tokitegedde? Kitegedde naye nkugambye omuntu alina bayita batya? Babayita simanyi baki ekiriwo ennaku zino babayita oba baki balimu olwagge balimu mbeera zaabwe batuwe naye nga kasita obeera namuddugavu kumuddugavu tebabeera njawulo. Kitegeera ebyenjogerako tobitegeera puroguramu n'okuba ku ndala kubanga tokitegedde kati abo babayita batya abo ababeera n'omukazi nga omukazi abeera mu katale eyo no takola asiiba waka. Abamu bagge abasinga kugambye abakyali abasinga babeera nabo bakyali beera lye bakyali baabwe abo si bakazi baabwe beetunda bwetuuzi beebaka mu nyuma. Abavubuka tubalina mikwano gyaffe naye bo bagge jasiti okitegeera si ba smart wire bwetoma ojja kukuba mukuutu gw'okubyeko kulabika mukyamu. Bino byayogerako tabimanyi kati gungamba otya nti omuntu asobola kubeera smart wire ku muddugavu munne ono takubye ku mukutu mukyamu ono wamma ddala ojja kuba ku mukutu omulala wekiteesa ku birala nange simutegedde. The guy was so boring. The Mutesa is so boring. He's killing my vibe, you know. The Mutesa, the caller is so boring. You are so boring, man. We are talking about Mukiboozi ekibuzo nsike vibe ne vibe togijjayo mbwe ate abo bagani akugambye togera ku bagge. Kuye ku mukutu mukyamu. The guy is really boring, man. He's boring, you know. Waliwo Mutesa akuba essimu naye n'ogamba ddala ng'ali ku mulamwa. We are talking about smart wire atasobola kubeera ate nga muddugavu smart wire no baagalira ddala n'abaddugavu kuba abazungu kizibu nnyo okumuteekako obwa smart wire. That is boring, man. Hello. And this one doesn't have internet. Okitegedde n'abantu bano bakomplaining. Abantu bakomplaining the caller is so boring era bagambye kijjeeko fala. Si mu bubi munnange wadde oli eyo olaba naye omulundi omulala tojjanga kuteesa nga tomanyi kye tuliko. Kitegeera. Mujja kuba wali eri nga tukaayana. Obaleeni n'owegundi ani asinga obwakana. Naye nga nze wamma nze kye mmanyi gye bali bangi nnyo Dubai eyo tebaagala kukola si bonna. Nsitegedde gye bali eyo era basalasala nnyo obuviiriviiri ne beetereza ng'abo bamanyi ba smart wire beesetinga tereza. Hello Richie. Wangi Ugamba otya? steady Ndigejja wano e London. yesebo